Alright, omulungi wekumidde ku Good Talent. Yes, tusiima nnyo byonna by'okola ng'oyita mu kulaba videos wamu n'okubeera nga olikinga videos. And of course tuguddeko olunaku olwaleero tujja kuba nga tukusaba teweerabira okuba nga osubscribinga n'okuteekako akade okuba nga omanya amawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda ago gonna agaba gali eyo gy'otasobodde kubeera nga otuuka. Kakati amawulire agali mu ggwanga of course ge mawulire gano ag'omukulu Jacob Oulanya yasobodde okuba nga nte ava mu bulamu obw'ensi eno era nga yafudde olunaku olwabadde lwaggulu okusinziira ku mawulire bwe gasobodde okubeera nga gakirambika, naye nga bingi ebizze nga byogerwa okusinziira ku nfa ey'omukulu ono, era abasinga batandise okubeera nga babuuza gavumenti esobole okubeera nga nte ebaako kyennyonnyola ku kufa kw'omukulu ono Jacob Oulanya. Wabula nga amawulire genkuleetedde essaawa zino ge g'omukulu oba minisita ow'ebyobulamu omukulu Dr. Jane Ruth Acheng afuddeyo n'ategeeza nga sipiika wa Palament Jacob Oulanya bwe yafudde nga tannatandika bujjanjabi bw'abadde alina okufuna mu Amerika. Anti abasawo babadde bakyagezaako kukakkanya mbeera gy'abaddemu wiiki zino 5 zamazeeyo ng'ali eyo ku kitanda, wabula nga obujjanjabi bwennyini obwamutwala bubadde tebunnaba kubeera nga butandika okubeera nga bumukolebwako oba okuba nga atandika okufuna treatment okusinziira ku biki ebyali bimututteyo oba obulwadde obwali bumuluma. Omukulu ono Jacob Oulanya ebitonotono ebimujjukirwako abadde musajja nga mukwatampola era nga wabeera nga ali mu nsonga muntu mukwatampola naye nga nte ensonga agiremerako paka lwagiggusa ate mu makubo amatuufu, naye nga bambi musajja wattu ono Jacob Oulanya wasobodde okubeera nga aviira mu bulamu bw'ensi eno. Abantu bangi batandise okubeera nga boogera ebitakwatagana era nga abasinga bagamba nti okufa kwe kulabika kulimu obutwa oba kulimu eddogo okusinziira ku mawulire ge nazze nkukolera wano eno olunaku olw'eggulo, era bw'obanga ogagasegase olaba nga mukyalimu olugambo olungi nnyo okusinziira ku nfaaye nga bw'omanyi wano e Uganda bangi nnyo bakola eŋŋambo okusinziira ku ye kyaba alowooza, naye nga sofa amawulire agaliwo ge gano ga minisita w'ebyobulamu mu ggwanga ye agamba nti okusinziira ku mawulire gatuwadde essaawa zino agamba nti omukulu ono abadde tannaba kubanga atandika obujjanjabi bwe obwali bumututte mu Amerika ate asobodde okuba nga afa nga tebanaba kubeera nga bamukolako, wabula omukyala ayitibwa Anita era nga ono Anita Amongo nga ye mukyala speaker abadde amyuka speaker Jacob Oulanya oba deputy speaker mu parliament oba wa parliament y'eggwanga Uganda. Olunaku lwe yagenda mu America avudde n'abeera nga agamba nti Jacob Oulanya bwe yali afunyemu obudde obwogera oba okuddako engulu kwegambanga asobola okunyumya n'omuntu, ebintu ebimu byayogera bambe musajja wattu byamiisinga ye botayi, era nga ono omusajja abadde mwambazi nnyo wazi botayi nga gano amatayi amamyufu amawanvu yali yagavaako dda kwegamba nga yeyagalira nnyo zino zibotayi wamu ne pikipiki ye, era nga ebiseera ebisinga musajja mukulu ono abadde nga atera nnyo n'okugijjirako ku palamenti ng'agamba kwegamba emunyumira nnyo okubeera ng'agivuga ate naddala ng'agivugira ku sipiidi eya waggulu, era n'ebintu ebirala by'abadde musajja wattu amiisinga gwe muziki, kuba abadde musajja nga mwagazi wa muziki era nga muntu musajja wa binyumo nnyo era nga bambi waviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Abadde byebimu ku bintu by'amiisinga nkugambye abadde amiisinga botayi ye wamu n'okubeera nga nte avuga pikipiki ye, wabula nga Mukama Katonda bw'atyo yasobodde okubeera nga nte abimulesa, naye ng'ensonga enkulu ebaddemu ky'okubeera nga bambi yagenza okufa nga tannaba kubeera nga atandika obujjanjabi bwe, era tujja kubeera nga tutwala wamu tunyolera wamu n'abo bonna abali mu mbeera eno ey'okubeera nga twafiiriddwa omukulu Jacob Oulanya sipiika wa Parliament y'eggwanga Uganda. Ate bambi tusaba kimu just Mukama Katonda abeere nga omwoyo gwe agulamuza mirembe okubeera nga amusonyiwa byonna ebyasoba wamu n'okuba nga amusasula ebirungi mu ebirungi bye yakola. Good Talent tugenda kuba nga tweyongera kubeera nga tutunoonyeza amawulire agatambulira ku nsonga eno, ky'olina okukola kubeera nga osubscribinga teweerabira kuteekako akade wamu n'okusharinga video ate tulabe ki ekiddako. Fonna sigenda kuba nga nsukawo, nja kusaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira. Bye.